Uganda mukama yebazibwe awe ekitiibwa Yesu Omunnazaaleesi. Nnyabo nsanyuse nnyo okusisinkana. Kale nnyabo. Wasuze otya eyo? Nasuze bulungi nnyabo, wasuze otya? Bulungi. Kati tuli ku Munyenye yaka y'ekyano yaffe nze kwemperereza nakulanga era abantu bakimanyi bakulinze nti nja kulaba neebaza olw'omukisa wompadde. Kubanga omukyala ono lwaki mwebaza nti nze tamanyi nga nange era bwembadde simanyi naye nze njogerako naye ku ssimu bambi ayogera bulungi n'abantu wadde abatakumanyi si kya bulijjo abantu bakubira essimu bambi ne batatuwa budde kubanga baba tebatumanyi so nkwebaza maama olw'ekyo. Neyanziza nnyabo. Omukyala ono agenda kutweyanjulira amannya ge atubuulire nakyankola ate awo tutandike okulaba emboozi gy'enaakoma okusingira ddala ku sayidi yammwe Bankuba Kyeeyo muwulirize nnyo bino bigenda kubayamba. Nyabo akazindaalo nkakuwadde. Amannya gange bampita Mariam Mwiza. Lwakuba ku Facebook yange kuliko Mariam Mwiza Nkunda is my brother. Mwagala nnyo so nagattako eryo erinnya but bw'oba onoonya ku Facebook kuliko Mwiza Mariam Nkunda. Then ndi ku Twitter, ndi ku Instagram, ndi ku WhatsApp but lw'ebintu byenkola oluusi nyina bye sitabeera so active so ndi so nnyo active ku nsonga za Nkuba Kyeeyo through Facebook maybe ne WhatsApp number gye nja okubawa gye bujja nga maliriza. So ago ge mannya gange. Ndi mulwanyirizi w'eddembe ly'obuntu naye eddembe ly'obuntu it's a wide range of a topic nene so and because of that nasalawo okuspecializing nenfuuka kye bayita anti-human trafficking activist oba kiyite alwanirira eddembe lya Bankuba Kyeeyo oba alwanyisa kikukusa abantu. Then nina ekitongole kyenkulira kye natandikako ne bannange ekiyitibwa Overseas Workers Voice Uganda. Overseas Workers Voice Uganda. Tusangibwa Entebbe wali head office zaffe wano we munsanze bano bapartners bange. Ennaku zino ina project gye ndiko ne Obama Foundation Leaders Africa so enforcing kubeera side yeno but nabo nkola nabo babayita ba set her free nabo bali so passionate about a girl child bonna bali kulaba tukoze tutyo okuba nti omwana omuwala mu public mu society yaffe okusinga mu Africa titasigadde nga ali wansi oba nga ayisibwa mu ngeri endala tugatta amaloboozi ebitongole ebisinga abantu abasinga okubanga eddembe ly'omukyalo oba omwana ye n'omuwala oba Nkuba Kyeeyo oba aliwa tugezaako okulaba nga tusaba ekifaananyi ekirala ekirungi. Nze nekindeese gy'oli nga bwe najja nkusaba emabega wonna twafunako gwe twalabanga omukisa olw'omukyalo omu eyavaayo n'agamba nti azze okuyamba n'okulwanirira Bankuba Kyeeyo. Yanzikiriza omulaba era naye ne musanga ng'ekinzita kulaba abantu bano Bankuba Kyeeyo ngeri gye bayambibwamu lwa nsonga ebimu ku bye bayitamu ebimu nange nabiyitamu kati bangi abaliyo nga baagala okukomawo ewaka n'ensonga zaabwe ez'enjawulo nange sirina kye nsobola kukola okuggyako okusaba kati ate si bonna nti bakkiririza mu kusaba waliwo oyo omuntu ayagala omukolere bukolezi nga tasabye Katonda kati abo nabo ate bangi kati abaagala ebya Mukama bo bakimanyi nti bigenda nkola kati batono abagumiikiriza embeera eyo. So maama zino obayamba otya era okomawa era oyamba bali mu nsi ki? Ekisooka mpulira bubi okulaba nti abaana abawala bannange bayita mu mbeera y'obuddu oba muyita mu mbeera y'obuddu so naye ate neebaza Katonda nti ndimu abo abatono Mukama abayeesigisizza kino kinkola si kyekintu si gwe mulimu gwe nsobola ogamba nti nyamba muntu yekka ali mu UAE oba no as you had it is overseas. Overseas kitegeeza whoever is abroad buli ali ebweru oba ali Canada oba ali wakasito ntuukirira nga alina obusobozi nkuyamba era bwe mba sirina busobozi nja kugamba nti kwatagana ne office eno kwatagana n'ekitongole kino bijja kukuyamba. Na bwe najjira mu issue eno najja nga abaana bali basinga okubonyaabonyezebwa bali abaana bavenga mu ggwanga lya Oman, Jordan, Saudi Arabia
Dubai, Qatar. So ekyo kyenkola then mpozi nsobola n'okukwanukula nkikola ntya. Ekintu kino engeri gye kyanzijira tekyanzijira nti nali nzize mu bizinesi oba nali nzize kukola ssente. No, najja otandikawo ekibiina kyange nga kiri kya charity oba kuyamba, because first of all abaana bonna abatulugunyizibwa oba nga ggwe bw'otuukira okugamba ove mu ggwanga Uganda ogende Dubai, kitegeeza waliwo ekikusindikiriza, era singa oba olinayo ng'akakadde akamu nsuubira wandibaddeko kye weekolera wano n'otagenda e Dubai. Kati agenda kizuula nti abasinga be baana abava mu background oba family nga zirimu okunyigirizibwa naye nga ate bekkiririzaamu bagamba no, we can make our life better. Ekyo nkibemaliriza era mbasaliyotinga, era nyina erinnya lye babayita bakaddaama kyeki. Okay, kiyinza oba nga kituufu naye kimpulikikira fane ekibanga ekibassa wansi. Omuntu yenna omukazi bw'agamba nti kaninyenyonyi ngende enkuba ekyeyo, oba muto oba mukulu mussamu ekitiibwa kubanga aba ye sacrifice nze, in other words nkiyita sacrifice. So mbayamba ntya nti bwe ntegeera nti abaana bano oba mwetaaga obuyambi naye ngamba nja kukolangako kyennaaba nsobodde, kyennaaba sisobodde wabaawo bannanga abansinga. So nenkitandika nga kya charity, nasooka tandika mu 2018 ng'eggwako mu November December, naye nga buli kyenkola nkikola nali sinaba kubeera registered, so I officially registered my NGO mu 19 wa February. So omwana yina bw'ontuukirira nsooka kuwuliriza story yo, bwe nkuwuliriza ne mmanya nti ono eggwanga lyalimu ng'egavumenti ya Uganda tuyina kye bayita memorandum of understanding, oba bwe tuba tetuyina memorandum of understanding oba yendagaano signing wakati w'amawanga abiri, then bwe mmanya nti ono ate kesi gye nfunye wandi tetulinayo agreement. Oluvannyuma mukyala Mariam okutulambula biki byakola ate era n'obuyambi bwe baani bayamba. Kati nno nze kinsanyusizza kubanga ayamba abantu bonna abali mu nsi yonna. Kati nze nadde mu kusooka ndowooza ayinako abantu be yalonda naganze ndiringa n'abali mu nsi muno, naye bwe kiba nga kiri all over the world then kitegeeza ate n'ekyo kirungi. Kati tusanyuke Bankuba Kyeeyo, buli omu adde ayina embeera mw'oyita nga weetaaga okuyambibwa. Kati nsuubira tuli mu kifo kituufu, era nga n'okutandikirawo ngenda kutandika omumubuuzaayo nze ku bibuuzo bye muzze mwagala okusooka okubayambamu obanga mulina ebibuuzo naye nga mwetaga ansa zaabyo, omukyalo ono atuyambe. Nga n'ekisooka kiri kimu, buli omu ky'obuuza, lwaki bwe mutuuka mu mawanga mmwe abagenda ku byeyo ate ne mugibwako passport abagenda mu mawanga agamu gano ag'ensi z'obuwalabu, kuba mmanyi ekyo mu nsi endala si bwe kiri, naye mmwe abali eyo passport zammwe tewalina omwakola naye okuleka nga weetwala nga weekolera visa yo, awo gwe nkimanyi passport oba ogikola ki because obeera ku own visa. Kati nnyabo mbadde nsaba kunnyamba ku kintu ekyo kubanga nange kyekimu ku kintu ekyasinga okunnyiga okuba nti ne bw'oba ng'oyagala otya wadde ogirabako obulabi tosobola. Lwaki abaana bano bagibwako passport nga bagenze ku Kyeeyo? Very good. Actually ndowooza ngenda kusaba kintu kimu nti bwe tuva wano nja kusaba ogenda okudda mu budde obulala kubanga ebintu bino biwanvu ate biri mu mitendera. Sisobola kugamba nti mu dakiika 3 osobola kunnyonnyola ate nga tulina ebirala bye tugenda okunnyonnyola. Ate ngenda kweyambisa eddakiika emu nsooke nkuddireko wali we tubadde tukomye then nkuddemu ne kino kubanga mba njagala ekintu kive ku ntobo yaakyo osobole okumanya exactly lwaki kijja bwe kityo. Now ku baana be ŋŋambye nti ne bw'oba waabwa mba nsobola kukuyamba, waliwo okusoomoozebwa nti in most cases abaana bano bambi mugenda genda ebweru nga temutegedde wawe nteekeddwa okugenda wawe sitateekeddwa okugenda. Buli wogenda mu ggwanga nga gavumenti ya Uganda teyina MOU nalyo, kitegeeza ekyo bakiyita disclaimer, kitegeeza nti bwogenda ne bw'ofuna ekizibu gavumenti ejja kukugamba tekumanyi oba oli Oman. Era mumanye nti abamu mwandyagadde kumanya mawanga ki ge tulina MOU awawe tutalina MOU.
waliwo amawanga completely nga ffe government tekkiriza abaana bawala kugendayo ng'etwalayo basajja naye because olw'okubula emirimu mu ggwanga lya Uganda tetuyina onda gye tutambulira mu buli omu atambula byayagadde so nosanga nti abaana abasinga bakolagana at first omani yalimu kubanga njagala mujjukire nti kino ekintu kye bayita labor externalization kyatandika 2005 that was way back nange nga sinaba kulowooza nti ndibeera but bwe kitandika abasinga abana Uganda bagendanga amawanga ag'enjawulo Iraq, Afghanistan, Dubai, blah blah but because of chetuyita violations of human rights kati wannonze we wali essira we wali kyenjagala olw'okuba nti abana Uganda bajjanga batulugunyizibwa nga nsoma ebimuna bisome ebirala nga mbiraba people but I'd never been a victim of it naye nga mbiwulira so nengamba government nejjanga eyimiriza ng'ebanning oba ng'eteekako lift ng'endagaano ezimu zigenda zikoma ku mawanga gemanye yali ku ggwanga lya Oman ne bayimiriza government neyimiriza nga tekkiriza abaana kugenda okutulugunyizibwa because of violations of human rights n'amawanga amalala gonna agagibwako it was because of that now kibadde kitutta akabanga akawera okuba nti government zino teziddangamu kutuula zigambe nti I think this is what we have to do so from 2017 wabaddewo okusomozebwa kunene nnyo nti gabadde mawanga abiri Jordan ne Saudi Arabia nga ge mawanga government geerimu nkolagana nago yes amawanga abiri gokka Jordan and Saudi Arabia from that 2017 wabaddewo obutategeeragana yensonga lwaki osanga amawanga agamu tetulinayo embassy not because the government enough but because tewali MOU eyasainingibwa but I'm so glad era kubawa amawulire gano nti waliwo ekiwandiiko ekyafulumiziddwa kyenva nakugambye nti actually ngenda kuinvitinga on 1st of February yawandibadde oddamu nonoonyako ekiwandiiko kino nenkisomera abaana bano nenkibanyonyola ekyogera ku mawanga gaani agagenda bakkiriza abaana baffe okubeera ne gaani agatakkirizibwa abana Uganda okubeerayo kubanga kigenda kutandika is effective from 1st February so ne bw'obanga tofunye February gezaako tufune program February nga tetunayingira wala tusobole okubanga kyamugaso nnyo nkirina but right now njagadde kibasonirako tujja koma mu part 2 kati bwe nkiba nnyonnyola na biki ebiri mu kiwandiiko kino ojja kutegeera nti lwaki nakuba wano ne batanyamba lwaki nagenda ono n'atanyamba olumu tubandenya naye kuba nze nakirimu at first nyina ekiseera we natambuliranga netuuka ku Interpol ngenda ku CID noonyeza abaana kudda naye ng'otuuka oli nakugamba that is a disclaimer fe nga gavumenti tetukimanyi but because of the good heart Katonda gwe yampa nakulabanga abaana era nawandiikiranga USA na contactinganga USA ne banyambako through human rights office not through as a government but through human rights so ne banyambako okuza abaana najja abaana mu maani najja abaana awantu aw'enjawulo naye nga USA enyamba nga si nti Uganda government but because lwakuba nti tetwalina MOU so noonya I think first from February gezaako tuddemu tukole interview ekiwandiiko kino nsobole okukyanjuza ku mikutu gya social media tusobole okitegeera awo mbadde mpita bisikanku ombuuziza ekibuuzo ekya passport ndowooza lwaki abaana bagibwako passport now ekintu kino actually nze mwezi ekinjijayo okuyingira ekintu kino najja kulwanyisa kye bayita human trafficking indeed najja kulwanyisa kye bayita modern slavery bwe namala okutuula nentegeera nti ebintu bino engeri gye bikolebwamu nendabanga bityoboola eddembe ly'obuntu because my phone n'empapula zange those are my properties they belong to me teri muntu alina lukusa kubinzijjako but nasanga abaana bona oba bamutwala Saudi Arabia oba bamutwala Dubai nga bona babajjako ki passports abamu babagana amasimu byonna ne bibabajjako kati bwenzijja nzija n'eddoboozi erigamba abaana bano basaanye okuweebwa eddembe lyabwe naye nga bwomanyi nti ensi yaffe Uganda weeri ekintu ng'ekyo kitandika kyetaaga sacrifice and I'm so glad nti kati nfunyeyo nga ggwe mu maaso mmanyi nti amaloboozi saagala balowooze nti beboka be bajjako passport right now ensonga y'omwana gwenkolako gwe bayita Rema ali mu ddwaliro ali wakati w'okufa n'okuwona we are trying to bring her back kuba bamujjanjabye takyasobola kuwona naye kintwalidde ennaku ezitawera 10
eziwerako mirala okulaba nti nfuna passport ye n'okukkirizibwa okwogera n'eddwaliro kyankostinza okunoonya International Organization for Migration, kyankostinza okunoonya abantu benandibadde sinoonya abasobola okwogera gavumenti n'ewuliriza. You get? So ekyo ekizibu kyemuliko mbadde nsaba nti mukitegeere nti kyajja lwakuba nti sisiri muntu ayagala nnyo ebyobufuzi naye kino kankiyisewo bwendi gavumenti eriwo saawa zino yatuvaako ekola byeyagadde ekola okugamba to meet my concern because ekyo n'ensi ekimanyi nti teri muntu ateekeddwa kujjako passport yo teri muntu ateekeddwa kujjako ki simu yo so bakikola mu butamanya kati nze najja n'eddoboozi erigamba kiteekwa okukoma n'abalala okukola nga tebabasasudde kakati ekyo kyo njagala buli awulira ng'ayagala okunnegattako mu joining tujja kirwanyisa kijja kuvaawo because ebintu ebyasooka okukolebwa byakolebwa kangambe mu kizikiza naye ate saagala abantu ab'emyaka 9 bategeerere ffe abali mu myaka 3 You get? I have faith in me. Nti bonegatako nava nange muiza nezija nabala ne batwegatako. Tusobola okukyusa omulembe gwaffe. Ne tukola eggwanga lye twagala. Tusobola okukyusa buli kye twagala as long as tulina okukkiriza. Bali babituwandiikira nga tetunaba kumanya. Naye kati tuwe tuli tugatte obwongo tubaire n'okukwatagana tuleme okulwanagana n'okwerumangana tusobola okulaba nga tugata amaloboozi bwe tugata amaloboozi ne bwe kibanga kyetaaga okuwanulayo human rights yensi yonna tujja gikowoola erabe ng'ensonga eno ekola ki nze ye efforts yange and I'm glad ndi mukama agenda anyamba buli mwaka mbaako bwentuuka so it's a process kiringa bw'onajja mu lutalo okulwana okuwangula ensi tekikutwalira lunaku lumu so it's a process so nze ngenda kuddamu ekyo nga nsaba nti kiri kyakolebwa mu butamanya naye mbadde nsaba nti nga bwe bazzeemu okulaba nti bazaawo enkolagana ku mawanga agamu so tutandike right from there tugate amaloboozi tukowole buli gwe kyetaagisa tulabe ng'ekintu kino kijjibwako ekyo ndowooza nkizzemu then ekyokuba nti sente zaabwe bafuna sente ntono still katono nnyo onansonyiwa waliwo amawanga mangi agagenda mu nsi naddala ez'obuwalabu nze zensinga okusimbako essira lw'ensonga gye nnali bye boogera mbimanyi ebimu byantuukako waliyo abafiripini waliyo abandonesia waliyo abasri lanka waliyo ensi nnyingi aba Nigeria waliyo aba Kenya waliyo aba Sudani waliyo aba Tanzania waliyo aba Somalia bangi naye Uganda mwezo zonna ensi zenmenye yesinga ofuna sente ntono kyokka ate bakozi abana Uganda bakozi nnyo n'okusinga kaliko n'amawanga genkoze eki naye ate basinga ofuna sente ki kati beebuuza kijja kitya okubanga ffe tusinga okuba ofuna sente ntono ate nga ffe tusinga n'okukola ennyo kati ekyo womala okinziramu oyongereko ne kino era bafuna ntono ate we zituuka okuweerezebwa eno ewaffe ate babasalako sente nnyingi ekisooka ng'era kwebaza oli muwala mugezi manyi obadde tongobereranga naye bw'ofuna chance n'olaba we natandikira byebintu bye najja nga njogera ate nga mbyogera nga sirina kutya ate nabyogera nga sigendanga kukola naye nga bwe mpulira ebivaayo nasobolanga okutuula wansi nenkola report nenkola research yange rather nenzija ne conclusion so abaana bano waliwo ne interview gye nakola ku BBS eyo TV ya Mukulu Kisubi na anagikola n'omwami bamuyitanga Katumba Gerald kati yavaako naye nagenda okuvaayo nga njogera ku nsonga yennyini okuva emmengo okutuuka ku parliament eyo one parliamentary avenue interview yange baali bamaze ogidiriti kuba nali njogera amazima ate era sisobola kutya gaddamu so ekintu ekyo ekikiviirwako one nga bwe nkugambye nti gavumenti yaffe eriwo ekola biginyumira tefa ku bantu baayo ekyokubiri tuddayo wano ku ndagaano kyova olaba nkugambye enjagala onkomyewo ekiwandiiko kino tusobole okukinyonyola abantu nga nkisomako buli kintu kyonna ekibeera mu kye bayita memorandum of understanding kyekisalawo omunauganda ogenda kufuna sente meka gwate ogenda kuyisibwa otya so memorandum of understanding kiringa bwonajja naava ng'olina business gy'olwaninga nange nga neneeyange nenkugamba bino bye tugenda okukolako so baatukotogera
bye basalawo ne babanga babyekolera nga tebiyamba mwana agenza okukola kyokka nga buli mwana afuluma gavumenti emuggyako omusolo buli mwana ayita ku kisaawe mu bitongole byabwe agibwako omusolo naye nga teyafuna kufuna sente ntono kyatuukako mu ggwanga lya Philippines Bannayuganda abeewabwe baatulugunyizibwa ne bayisibwa bubi gavumenti neggalawo resolving out this so abawarabu olwokuba bali beetaaga bali bwe batuula ku table Philippines ne babawa what they wanted agamba abaana baffe temubakozesa bwe muti abaana baffe mubawe sente weziti nga gavumenti yekikoze oba ofuna bwesiime nagamba at least the man I've worked for nkimye abaana abasinga nze nkimye abaana abasinga kubanga from 2019 abaana bano mbadde nze mwenyini nga mbeekimira ku kisaawe oluusi mbajjayo mu gurupu ne mbasamu obusente obutini bwe nnina naye omwana akomawo nga talina na nusu 15 mu ggwanga nze omukwabo nakoma nga sina n'ekikumi sorry about that ng'agina okumakinga sure nti omwana mutuusa nti ewaka makinga sure okulaba nti alidde ki lwatuuse abamu bajja nga balwadde ayina makinga sure nti bafunye medication so bino byonna mbikoledde mu bulumi n'okwesacrificinga n'okwewaayo ate nga nkyabikola bwemanyi n'obusobozi era bwe mba sirina nkugamba nti naye nava omanyi awo sigenda kusobolawo so byonna bino mbikola nteekako structure oba ndeyinga foundation eyagala okufuna abantu abalala balina omutima ng'ogwange kubanga amanyi gye bali nti bwe tuneegatta oba tugenda mu parliamenti oba tuwandiikira human rights yensi yonna oba oba tuyitira mu bakulembeze be twatuma teri kinyuma ng'abantu abamalirivu nga mwegasse era kino kyemulaba nze nja kubagumya nti mukirimu lwa kiseera it will come to pass because muyina eddembe lyammwe ate eddembe lyammwe liteekwa okubeera observed and protected whether you're working in Uganda oba okolera eri so ekyo ndowooza nkikuzeemu bwe ntyo ndowooza okitegedde era neeyanziza kyova olaba n'okuzisindika mukosebwa kuba n'ekirala kalensi yaffe eri wansi so twetaaga nnyo byonna tubikole naye tusabe nnyo n'okusaba ate buli muntu saba mu ddiini gy'otegeera nze oba osaba mu lusiraamu as long as tokkiriza mubasamire but oba oli musiraamu oba oli mukatuliki take time and put it before God era nja kwongera okubakunganya n'okubayita munegatteko tusobole okulaba nga tulwanirira ensi yaffe omulembe ogwaffe kati nga tonako mukonsiibula ninawakyo kyenjagala era nakyo tuyisizeemu katono tekyaba naamalako contract ate ne balina ebyokomawo ewaka ate nga contract yewedde ku bali ne bamulemera naye nga yasayininga emyaka 2 ne bamugamba tolina gy'olaga tukyakwetaga nga ye akooye tayagala kunyiwalinnakuba n'omulanga ne watabaawo ayamba kampuni ezibatwala ne yeefuula etawulidde offices ne bagaana omuzzaayo gye bamujja ne bamutunda mu kiyumba bakiyita biyumba bo ne bamutunda mu kiyumba ekirala kati abo bwe tubavaako waliwo abaana abatoloka mu biyumba kati abamu kwawo bamalako contracts ng'agamba nzirwa okuddamu okukola bakiri ntoloka mu kiyumba ngendeesi kati abo baagala kukomawo waka naye passports ziri mabega baziremedde oyinza kubayamba otya kasooke nkuddemu kino ekyokumala kuba gavumenti yaffe waliwo omwana mwerabidde erinnya but waliwo abaana be najjanga ku deportation center so waliwo omwana yatuuka n'ayita mu mbeera nga takyasobola gumiikiriza majjani ge bamugamba ku deportation center na crossing nava ku embassy eyaffe n'agenda n'akolesa embassy ya Ghana yamuyamba okudda e Uganda nina n'akavidiyo k'omukyalo nga yatuuka ekiseera amaze emyezi 3 atudde ku deportation tebamuzza so she really fought for her life. I liked her braveness. Yayingira embassy endala nagisaba nti njagala okudda so embassy is the government oba nfuna bulungi ekya embassy ekyo okituuseeko no nkikiri muli wenyini wombuliza kiri muno nti okituuseeko notera okubuulizaawo ekibuuzo lwaki tezifa ku baana ate nga ziri okuyamba baana zaakoowa ekyo ansa ntuufu nyangu nnyo abantu abo baakoowa lwaki nkugamba bwe ntyo obulamu bw'omuntu teri sente zibugula by the way ensonga omwana bwontuukirira nze sikugamba nti mpa sente okukuyamba you know why sisobola kugula bulamu bw'olina I can't buy teri sente ne bwonsaba obukadde 10 nti nkutaasa osobola bompa n'ofiira kati awo ng'ensi gigamba ntya you get so
teri sente zigula bulamu. So embassy is the government. Of course, yes. Buli mwana bw'afuluma alina ekiseera bw'atuuka n'ayita mu kye bayita probation oba training. Kati eyo gyali ensi gyagenda okubeeramu emyaka 2 aba ali mikono gya embassy. So embassy obutafaayo kyekireetera abaana bano okuddaawo n'asigala nga talina option ne bamukomekereza nga bamuzizaawa mu kiyumba. Ndooza bambi mwalabi oyo omugenzi yakatufaako n'amazzi gundi ye yayita ate wuyo simanya ali Egypt okakana bambi nga twamufiiriddwa mu ngeri ey'ennyamiza bw'ekyo kitalonyera nnyo ngeri osasira family n'okubasaba mukama abagumye kuba ndalabye bye nasembye okulaba nti bamugema ebitundu bibiri. Oh my God, it was so unfortunate. Nande njogerako ne director oyo nga mubuuza, why do you wait for things to reach on this extent? Naye kati company yo gisonyiwa kitono kuba eyina weekoma nga bwe nkugambye nti zino issues ziba wakati wa mawanga. You get. So ekyo byonna tugenda kujja nga tubitegeera okuyita ku mukutu guno byonna n'obudde obulala bwe tunaaba tufunye. So ensonga lwaki balwawo naye bwe banaaba nga bantuukirira balina ekyo ekizibu nsobola kuwuliriza then ne mmanya nti office ki gye nyina okutuukirira ani gwe nyina okwogera naye kineetaaza family. Olumu mba neetaaga family sikola bintu bino nga nze mba neetaaga family ne mmanya family egamba ki eri willing then family bwe tukwatagana ebisigadde byambwa. So era njagala gumya abaana bw'oba oli mu ggwanga erina MOU naffe, that is either Mobotai, Qatar and other countries nga tetulinayo MOU naye nga mulimu overstay. Ekyo tujja kyogera bwe mba muntuukidde ku namba gye ngenda okubawa nja kuba mba nnyonnyola tukoze tutya. Yakoze mmwe abasinga bagenda n'abantu buntu bagenda illegal yateba kati that is a different case. Olume neetaaza poliisi ejja kunneetaaza okuinvolvinga Interpol ejja kunneetaaza okugenda so issues zino zaawukanamuko jadde zaawukana nze ndi mukazi ayekkiririzaamu tisiremererwa waakiri ngezaako ne nkugamba wano we tukomye era nkakasa nammwe muba mutegedde ekyo nno nkyebaliza mukama lw'akaseera katuwadde okunsinkanya omukyalo ono w'amaanyi sebo ekyo ekintu kyakola si buli omuntu akisobola n'okwekkiririzaamu nga bw'akyogedde ekyo ekintu kikulu nnyo yensonga lwaki olumu njogera ebintu bingi ne mumbuuza obuvumu obujjawa waliwo omukyalo omu gwe ntegeddeko eyambuuza eyabadde tamanyi mbu nze etambulira ku booda n'agamba ye omuwala oyo kubanga muvumu bwatyo ng'atambulira ku booda bulijjo tumanya ayina emmotoka nga yeggayira namu tebasobola mbukundaba. Katonda w'omukkiriza Katonda akuwa obukuumi so nga nze mbasiibula kino bulijjo nkiyaayaanira okukituukako okumanya buli omu kubanga abeetwala muli bangi era buli lunaku mugenda kyokka n'abayita mu companies nga tezabatwalako ku training centers ate nammwe era muli bangi kyokka n'abagenda ne muyitako mu training centers bye baatubuulira tesibye bino baatubuulira bw'otuuka ebuwalabu butya bw'oteekeddwa okweyisa bino tebiriimu era sikiwiranko ku bino so kitegeeza bino ate toteekeddwa okubimanya nga tonnagenda kikuyambeko okwongereza ku biri nga ne bino obitegedde so olw'okuba nga mututegedde twebaziza olw'obudde bwe mutuwadde omukyalo ono ng'amaliriza agenda tusiibula ng'atuwa ennamba ye gye munaasobola okuyitirako okubanga buli omu ayina obuyambi bwe weetaaga okuva gy'ali ng'akunnyonnyola butya wayinza ate naye okukuyamba. Okay, sister wange nsanyuse nnyo okulaba nja kuddamu mbe nga akusanyukira ate nga nsiibula ne bannaffe abatugoberedde oba batulaba tubaagala nnyo nze mbaagala nnyo ng'omuntu abo abaana mbaagala nnyo abo nsobola kuggalawo bizinesi yange nsobola kuggalawo ofiisi olw'abaana abo so mbaagala nnyo 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 obutenkanidde nga sinaba kubasiibula waliwo ekibuuzo kye mutera okubuuza oba abantu ne bakubuuza naye bw'ofuniramu wa nze gyenfunira gwe bireke nze nti ndinajja ngamba najja nga malayika era waliwo ekiseera kyesijja kulabika kulabika singa oli akomawo ate abamu bagamba human rights balowooza tebatwagala sente no nze human rights bayiwe nkola ne ku misango emirala nkola ku misango emirala ng'olina omwana aba omukyalo otulugunyizibwa ewaka kiyite gender based violence bakubako ebintu by'obugaga byobiki still ne bwe basikuyambe gwe reach out to me abamanyi bandabyeko obududda ng'alwana ne poliisi eyebbaala esiroko nze ndi muntu w'abantu lwakuba nti kino eky'abaana kyo kyankwatako nnyo okusinga so
byonna mbikola bakubyeko sente zo otuuse ku poliisi ne bakubuzaabuza simanyi ogenze ku poliisi ne bakusaba bondi sente za bondi ate nga bondi okimanyi is free of charge. You reach out to me. Twagala tereeza gwanga lyaffe kubanga bwe tutalitereeza abaana baffe bajja bonaabona ffe tubonyaabonye nate katulwane tuleme tumekinge sure nti eggwanga lyaffe terikola ki abaana abaffe omulembe oguddako guleme okubonaabona. So abanneetaaze nina enamba 2 naye emu yange privately gyokozesa saagala ogibawe is my private number. But then enegyengeddwa okubawa yey'abaana bonna buli muntu yenna yeetaaga obuyambi bwange nga bwennyonnyodde ntuukirira nga sinagibawa nyina ekizibu because of what I do, because on top of that I have a family, I have other things to do. So ebiseera ebisinga bw'oba ontuukirira sooka ombuuze then olabe whether ndi free oba ndi online. Then bw'osanga ndi online kuba I can't critique someone. Si brutique nga muntu nesitamuddamu bwe nkubritique nga nenkuddamu then tompa audios nga 10 mulundi gumu zinnemu okuwuliriza wakira onkolera audio ng'emu yadde nga mpanvu then nengiwuliriza naye bwompeeno nempeno binnema because of work, not because mbusagala but because of the kind of work. Kakati nkugezeza njagala mpanyonyere bambi bakitegeere abamu balowooza twempanka naye olaba saawa zino wendi wano olabye ava okunkubira oyo simanyi omwana we yafiira Iraq bamba betaaga miliyoni 28 biri kunze government Iraq egamba bwe tutafuna 28 tetujja kubawa mulambo ate tugenda muzika naye still mujja tusasula you get ate bambi mwana muwala then still on that supposed to be meeting ambassador wa from Iran anytime from now. So olusimba n'ebintu ku mutwe nga bipainize bwe biti ndimuweereza mu church. So in the evening I have service okubeera mu kanisa. Then apart from that bamba ogenda kutuuka n'olaba nga olina audios 7 n'okakati mponiriza eriwa ndeka eriwa. So mu bwetoowaze mbadde mbasaba bampe audio naye tompa audio nga nyingi ate we nkubrutique nga nesitakuda maybe kibadde accidentally damu onkubire tokola ntono oyo kirabika twepankirako because imbagala tenjagala kubayamba ebangiriza ebirala babita bangiriza mu Luganda manyi Luganda tuyize so Instagram then Twitter webiri naye siriko nnyo Facebook kwendi nnyo bwonnema okufuna ku WhatsApp jangu ku Facebook. So enamba yange eri 0752 61 9574. Tugenda gitekako ku screen osobola okugiraba ekikwanguyire. Nze nno wano mu kubanga tulwanirira eddembe lyaffe ku lwaffe abaliwo n'abaana baffe abagenda okuddako badde nkusaba omukisa nina kyenjagala okukola njagala kuzanyayo firimu nga eyogera ku bulamu bwa Bankuba Kyeeyo bye bayitamu. So ekintu ekyo bona nnyambako nobanga mu ngeri emu bendala oyinza okulaba nti nja kuyamba bwe tukwataganye making sure nti tetubulagana ne bwe nkubula kasita wano otegeddewo simu zange zombi katozirira bwe noonya I will help you because bakutambula ku kkubo tuteeka okukomya ekintu kino. Kale mukwano omukyalo ono si mwangu kuzuula n'okumufuna gwali mukisa era nebaza story ya Aisha omanyi buli kintu ekijja Katonda akiganya ne kibeerawo nga kiina kikigenda okuvaamu. So tofunanga embeera enzibu n'onyiigira Mukama Katonda aganya embeera eyo okubaawo ng'alina kyagenda okujjamu ate kiyamba abalala. Omukyala Aisha yatugamba nti ayonsa endiga eyo maani ng'ate atulimba yali ayagala ssente yatuviirako nze ntuuke n'okufuna omukyalo ono mufunye kati agenda kugasa ffenna. Mubadde balungi okutuwuliriza mumpeereza audio nnyingi era nange omukyala byayogedde nga muŋŋamba neyiya nga totuddamu bambi tukozesezza libadde kkakkamu ng'asabye nabusabye bambi toweereza audio nnyingi naddala mu abasinga okukozesa audio gwatayipinga ekyo kinyuma nnyo era kyanguwa naye gwatasobola kuwandiika kubanga mulina obuzibu obwabamu ate ogutali musango kozesa audio emu nga bwayogedde naye tokisuusa tokola audio emu ya ssaawa nnamba oba 2 audio naye nga you reach to the point ogamba obuzibu bwange maama nkulamusizza nze naava nahiya natoloka mu kiyumba naye nsaba kuddaka n'ekirala ne wabanga olaba audio zijja kusumbuwa oluusi bwembanga Mukama ampadde ekisa nga alina airtime bwempa ennamba yo ngamba nkubira
bukubire twogere mu dakiika 2 ntegere ekyoyagala tuleme okubba audio neme okuzidamu atoonye. Exactly. Temulandaga kuba kati bino si byakumanyagana ku mikolo. So wabala nnyo kutuwuliriza Mukama batukaire bulungi tugenda kulwanyisa ekintu kino nga Mukama ye mubezi yaffe. Munyenye yakaya kuzukuseeya yake Yesu lyekkubo n'amazima n'obulamu mubeere bulungi mweraba.